Kale oli mulabe mulungi era muza mulungi wa Daily Still Hope. Ayo ku Daily Still Hope to Age Media Dreams and Visions. Mwebale kubanga ate mutugoberera. Matovu Sylvester Salo mu Farm Business Uganda abeerawo kubanga ate akusuulira ekifaananyi ekyo mu nyumba yo mmotoka yo ne ku mulimu otudde awolabira vidiyo eno. Tuukayo biseera bya kulima. Baganda bagamba nti awagwa enkuba wasaana essooli. Gendayo olabe ensigo ezitukaganye n'omutindo gw'ensi yonna ezitali zino eza gundi ze bagaba. Kale tufunye breaking news mudakika nga ntono okwemabegaawo omukulembeze wa Unity National Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine akubiddwa amasasi ku kigere nga efaananyi ojo birabaawo byetugenda okubanga ate tukuteerayo 2026 lyekkoona lyetukuba ebyo bisuubirwa okubanga bibaawo ate tumanyi kikivuddeko kubanga akubwa naffe tukyalinze muganda wa Enanga eyadda mu kifo kye okubanga tuwa staff report ndowooza olunaku olw'enkya poliisi ejja kuvaayo ebeeko ensonga z'ettaanya nakyo ekyaviiriddeko omukulu okubanga ate akubiddwa amasasi bamututte mu ddwaliro ery'ensambya asobole okubanga afuna first aid ndowooza bayinza omwongerayo webanga ate kyetaagisa naye kyekyo kiri mu ggwanga Uganda. Breaking news si mawulire malungi nnyo wadde oyinza okuba tomwagala naye ate omuntu okuwa amasasi kiyinza obutakusanyusa ne Babuli egamba tosanyukiranga mulabewo kubanga abonaabona olina omumusabira abeerewo ate alabe ebirungi. So tulina okuba nga tuli beegendereza nga tuyingira 2026 entambula zo olina okuba nga ozimontalinga okitegeera wajolaga saawa meka zotambuliramu okwewala ebiyinza okuba nga biddira kubanga nsuubira starting next year 2025 ebintu biyinza okubaako ate ebiralalala okusinziira engeri ebintu gye tubirengereramukko ewala. Spiritually nze nina endowooza yange yinza okuba nga ate kwatagana neyo manyi abantu bagamba ate waki spiritually mwatutama ne spiritually naye njagala okuba nga nkutegeeza nti ebintu ebimu bibeera spiritual programmed enjigala naye nga nkolera sitaani bano ba false prophets oba bannabbi b'obulimba bateranga okujja ne bafuna amaanyi bamanyi n'okutuula sebo ne bateesa tekatomanyi nvuma mpita buli kimu ninaddwa bulimba mutunda amazzi nkola buli kimu gweyogera buli kyoyagala nze ononkuba ennyo abantu bajja kujja ewuwo kakati omala ofuna abantu n'obakamula ne baba nga basigadde biŋaaŋaali nange nkuddeko nkusabule baveeri bakomeewa nga balowooza nze mutuufu. So wabangawo akakodi ako ak'okuzanyira abantu ku mutwe bambi abantu bo baali tebamanyi ki kyebakola ekigenda mu maaso naye ako kabagezi ayinza obutakatwala wala nnyo. Matovu Sylvester yakategedde adde manyi ategeera byansukusa zokka naye ssebo ensonga ezigenda mu ggwanga zitegeera bulungi. Kale gwe Daily Still Hope kyova yatugamba nti wano we wasooka ate wotegerera amazima ge tutasabise oba ge tutataddeeko birala byonna tugaleetanga we gali. Bayinza ogamba kakati ebya Bobi Wine bikwataganira wa ne Daily Still Hope sebo bikwataganira ddala unless nga gwa manso g'omazibe naye obanga olabira wala especially mu nsi ey'omwoyo abeegayiriza endowooza kasa bino bitandika nga tu almost 1 year and a half ate tugende wali awagenda okubeera ewazibwa eddala ndowooza kiba kikupreparinga oba kikuteekateeka okusobola okuba nga ate weeyongerayo otunuulire ddala Mukama akugula amaaso ag'omwoyo olabe nti 2026 yandibanga si mwangu na 2021 twamulaba ate ekyatuyamba 2021 nti yalimu COVID. So gathering zaali limited n'abantu bali limited naye kakati 2026 tewali mbu ate temutambula ate toleeta abantu bangi it's gonna be open kigenda kubeera nga kya buli omu akola kyeyeetaaga. So nsuubira okuba nga ate kijja kubeeramu okusinga ne 20
21. So gega mawulire agatambula mu ggwanga Uganda agakagwawo ndowooza okwetoloola ensi yonna emikutu gyonna egiri loko wano buli wogenda especially emikwanira wala jo ate gisoosowaza nnyo ekintu otuuka ku mikutu egy'ebweru CNN, Al Jazeera, I think CBS ndowooza najjo mu ddakiika ntono okuva kati ndowooza gega mawulire gayinza okuba nga ate gatrendinga okwetoola ku olukalu lw'omuddugavu Africa okuba nga ate Bobi Wine bamukubye amasasi. Ndowooza tujalinda full report tetuli bakugu mu ebyo tetusobola kuba nga tubigendamu nnyo. Obukugu bwaffe buli mu nsi ya mwoyo ate matovu ye ate otuuka mu kulima n'okulunda awajja kunnyonnyola bulungi nti enkoko bagikuba essasi kiyinza okuba nga kiviiridde kuno era lirina eddagala oyinza okuba nga ojjanjabisa enkoko eringa ekubiddwa essasi naye ate nga kabadde kayinja. Kakati awo matovu yayinza okuba nga akunnyonnyola ensonga ezo mukugu mu ebyo. Kakati naffe tuli bakugu ekituuka okuba nga we analyze ebintu spiritually. Ate tulina omukugu omulala omugamba nti kakati njagala mikolo gyange mbaga njagala nkolera vidiyo ate ate kati obwanga osindisa asitamiso buli omu alina kyamanyi. Kati naffe tubirekedde abakugu bajja tuwa lipooti olunaku olw'enkya kiki ate ekyaviiriddeko embeera ne spirituale. Nze ngambye abasabi mweteeketeeke kubanga these are signals. Omanyi edda bwe twalinga mu kyalo nga bakola obusiki abagenda beerayo embaga nga mubeera ku makya muddayo waka mwena ebigere bisiiwuuse mwenna mwezinze nti mwasuze ku busiki naye nga waliyo embaga so kano kaba kabateekateeka kiri ekinene ekigenda okujja. So otandika okuba nga tolaba buno obuntuntu obukoonakoona kyongera okuba nga ate kikugula amaaso gwalabira ebintu ewala especially si mu ggwanga Uganda yokka wabula ku lukalu lw'omuddugavu Africa kyafuuka kalombolombo nti bwe tuba nga tuyingira mu koona eryokuba nga abantu bagenda mu kulonda oluusi wabeerawo obunkenke obw'amaanyi ennyo abantu batya abantu so bintu bingi nnyo abantu badduka mu mawanga n'ebirala naye tukkirize Mukama nti ajja tukuuma kubanga mwesigwa fogoda ni my country ye moto yaffe lwa Katonda n'ensi yaffe lwakuba ate oluusi waliwo ebikyuka nebifuukamu olwa Katonda n'olubuto lwange. Mbagaliza kiro ekirungi beere bulungi mweraba. Shoot, never for president. Kamera wamaziga akamita moko olomere embera eriyo eriwo akaseera kano bwetembera bweti embera teomya nakabulu embera siyasanyu tuli wano live tulidayo no live wano Nsambya hospital kumugana wange alika akaseera kano tuli wano Nsambya president bamudusiza mu emergency unit akaseera kano gwenga bwe mukulengeza akaseera mutambuze video tuli Nsambya mutambuze video Tegera mwana
Alikuwa chembera wele. Chembera wele. Chembera wele. Mutambuze video tuli Nsambya hospital. Mutambuze video tuli mu Nsambya hospital. Tuli mu Nsambya hospital. Inshallah kama jabasasula yonna mujja bikola tuli mu stroke. Babi, oi babi, si babi oi. No si babi, babi. Ah, nayo twali eri. Amaze okuwanga atuuka. Oyo babi, si babi. Kati waliwo kyekutera okwekaawo. Perfect.